enteekateeka ez'okusabira omugenzi Dr. Sepiria Kizito Lwanga abadde Ssaabasumba ow'essaza lya Eklezia Katolika ekkulu eri Kampala mu Kereziya Namugongo enkya ya leero ziwedde era ng'omubiri gw'omugenzi gumaze okutuusibwa mu kifo kino. Omusasi waffe Ssaalongo Kawuma Masembe ali Namugongo n'ebisingawo. Mu ssaawa 2 omulambo gutuuse wano Basilica Namugongo, abantu batandika okuviewinga omulambo ogwo ku ssaawa 4 ate ekitambo ky'emmisa kitandike nga kigenda okukulembera omusumba w'essaza ly'e Masaka Servalus Jumba ng'agenda okukikulembera bwe kinagwa ate wabeerewo speeches era n'okuddamu okulaba okuba eriisa evvannyuma ku mukadde waffe. Ekyo bwe kinagwa teye Rubaga twetegera olunaku olw'enkya omukama amu ekimula ekitaggwawo omukadde waffe. Oyo abadde Chancellor w'essaza lino ekkulu ery'e Kampala era nga wenjogera kaakati emiranga giri wano omiyitirivu nnyo nga omulambo gwo abadde Ssaabasumba w'essaza lino ekkulu ery'e Kampala atuuse era wano wenjogerera obuyimba obwo badde owulira obadde bwa police band nga baaniriza omulambo guno baguyingiza mu Basilica Namugongo gujja okuva okugenda ate buyingizibwe gutwalibwe uli wansi ku kayanja ekitambiro kya misa kijja okubeera wabula yo ebyokwerinda biri gulugulu nga ate namuno munda mwonna tulabyeko ku mbwa nga zisooka okutambula wonna okukata nga buli kimu kiri mulaala. Ate yo ku Lutikko Lubaga ewagenda okugalamizibwa abadde Ssaabasumba Dr. Sepiria Kizito Lwanga enteekateeka ziwedde ez'okuziika omugenzi olunaku lw'enkya. Olunaku olw'enkya olwokuna abadde Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga bw'agenda okugalamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera wano ku Lutikko Lubaga era ye mukulembeze w'eddiini w'omulundi ogwokusatu agenda okuziikibwa mu Lutikko munda. Bw'oba ojjukira bulungi omwaka gwa 1945 Bishop Edward ye yasooka okugalamizibwa wano mu Lutikko Lubaga era ng'owookubiri yali Dr. Joseph Kiwanuka naye nga yagalamizibwa wano mu nnyumba ye ey'olubeerera omwaka gwali gwa 1966. Dr. Bishop Edwards y'omu ku baaleeta kuno eddiini era y'omu ku baminsane abaasookera ddala ate okukulembera Eklezia mu ggwanga lino Uganda. Olunaku olwaleero weema zaaleeteddwa dda ez'abakungubazi abagenda okuwerekera abadde Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala olunaku olw'enkya. Abamu ku bagoberezi ba Kristo ne Jebuli eno bakyajja wano ku Eklezia Lubaga nga balaga ennyiike bagamba nti okufa kw'abadde Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala n'okutuusa olunaku olwaleero gakyali mawulire ga ntiisa eri gye bali. Kasa Usman ennaku y'amaanyi nnyo mukama mulamuzi sekisa. Bw'oyingira mu Eklezia Lutikko ey'e Lubaga eyeeyooteddwa bulungi nga kaakano weema ze zigenda okuteekebwamu obutebe obw'abakungubazi abagenda okuwerekera Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala. Kaakano omugenzi yava mu bulamu bw'ensi eno ng'ennaku z'omwezi 3 lwe lw'omukaaga lwa Ssabbiiti gye tukubye amabega era nga yafiira mu maka ge. Alipoota envannyuma yagenze okujja ng'ekirwadde eky'omutima ate kye kyamugye mu bulamu bw'ensi eno. Ebyongo bitadde ku mabbali eggye lya UPDF ligambye nti lyakuddaabiriza ennyumba ez'abatuuze ezayonooneddwa Namunkanga y'amagye eyabadde etutte omubiri ogwabadde Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Dr. Sepiria Kizito Lwanga ku kyalo gy'azaalwa eky'abakadde olunaku lw'eggulo ab'emikwano n'abooluganda okumukubako eriisa evvannyuma. Kigambibwa nti ennyonyi eno eya Namunkanga bwe yabadde ng'ekka ennyumba ezimu zaakoseddwa amabaati ne gabambukako. Amyuka omwogezi w'amagye ga Uganda Dewa Akika Asiimwe asabye bannannyini mayumba okuwandiikira amagye ga Uganda mu butongole ensonga eno esobole okukolebwako. Naye bwe wabaawo obukoosi ekyonooneddwa nga UPDF yekyonoonye definitely tujja ne tuyamba. Naye ndowooza kati ekikyandituyambye nannyini nyumba eyo yandituwandiikidde. Nannyini nyumba eyo atuwandiikire tusobole omuyamba kubanga ennyonyi eyinza okuba etambudde ng'ate temanyi nti waliwo ekyonooneddwa. Abakulu b'amasomero 7 omuli aga primary n'aga secondary mu kibuga Masaka City bakwatiddwa mu kikwekweto eky'okufuuza amasomero agagguddewo eri abayizi ab'ebibiina ebitannakkirizibwa mu butongole kuddamu kusoma. Omusasi waffe Musange Kayinja yalina ebikira ku bino. Ng'ekikwekweto ku masomero g'omu kibuga Masaka
agaguddewo okutandika okusomesa abayizi mu bibiina ebya wansi ebitannakkirizibwa kiyingidde olunaku olwokubiri. Olunaku lw'eggulo RCC wa Masaka City n'abazadde badde batereka ekyokukwata abakulu b'amasomero agabadde gaguddewo okusomesa abayizi mu bibiina ebya wansi. Abakulu b'amasomero 7 kitegeerekese nti bakwatiddwa wabula ne baweebwa okulabula okw'amaanyi ne balagira abaana ne baddayo n'okuyita abazadde babazzeeyo olw'okugondera ekiragiro kya RCC. Wabula abamu ku bazadde baatabukidde RCC ne bamulangira okubeera mu lukwero olw'okulaba ng'ebyenjigiriza abigootaanye Masaka. Nze Ssekabira Charles Lubega ndi muzadde mulimu ku masomero agali mu Masaka. Ebbaala ku nnaku enkulu zaanywedde tiwali abakutteko wabula okubagamba obugambi nti ebbaala esasula okuva ku mitwalo 10 okutuuka ku mutwalo 1 okusinziira ku bunene bw'ebbaala. Abakulembeze abapoliisi bwe gwali omulimu gwabwe kusolooza n'amasomero RCC alabika ekigendererwa ekikulu ekyamuleeta Masaka kugootanya byanjigiriza by'Emasaka kwali badde eri waggulu nnyo. Ndi munyiivu nnyo olw'okusalawo kwa RCC waffe gwe baatuweereza yalinga eyagiridde okugootanya ebyenjigiriza mu Masaka. Mutuufu jjo nabadde Bushenyi Mbalala region western amasomero gayo gonna gafumira ddala bulungi okuva ddala ku P1 tewali n'omu abakwata. Naye lwaki kiri nti abantu b'e Masaka bo batandise okugulawo amasomero mpolampola bafufugganyizibwa? RCC Fred Bamwine ategeeza CBS ekyebbaala ezikola abadde takimanyi. Dembe lyo okuliyirirwa singa bakuvunaanira obwereere nga munnamateeka James Nkuubi bw'annyonnyola. Dembe lyo era kikakata ku gavumenti webange kutadde mu bifo ebyekusifu oba ebiri secret nga mwekusibidde womala n'ovaayo obeera n'eddembe okuwabira gavumenti okulaba nga ekuyiririra olw'okuteka mu bifo ebyo ebitali mu mateeka. Gavumenti eno ebe mu kukulirira erina okutuulira ebintu bina. Erina okugamba oba erina okuwa obukakafu ntegenda kuddamu kukola kintu ekyo kyekoze. Ekyokubiri erina okuzza obujja kubanga ebifo ebyo byobaddemu ebitaliimu bantu ebimu ebyekusifu olumu bikosa abantu abamu ababeerayo eyo omongo bwabwe. N'ekyokusatu ebe erina okuzza ku mbeera gye waliko oba kye tuyita restitution okuzza wunga embeera gye walimu. Omubaka wa Lwemiyaga mu ssetteeserezo wa Uganda Theodore Sekikubo yalangirira edda tiwakuvuganya ku kifo eky'omumyuka wa sipiika wa paalamenti aziimudde ekiragiro kya mukama we era nnyini ntebe w'ekibiina kino Generaali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa ekyayimiriza bannakibiina ky'NRM okukuyega ku kifo ky'obwa sipiika wamu n'omumyuka we. Agambye nti ensisinkano mwami Museveni mwe yaweera ebiragiro bino teyagyetabaamu era teyayitibwa. Naku ntono eziisa omukulembeze w'ekibiina kino mwami Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa yasisinkana abamu ku beeyagaliza ekifo ky'obwa sipiika wamu n'omumyuka wa sipiika okwali Lomonyi Lokoli Jacob Olanya omumyuka wa sipiika mu kiseera kino ne Rebecca Litwala Kadaga nga emukubiriza wa ssetteeserezo omukadde kano saako Jacob Oboth Thomas Tayebwa n'Orobina Lwakojo abeeyagaliza ekifo ky'omumyuka wa sipiika wa paalamenti wamu ne nampala wa gavumenti mu paalamenti Ruth Nankabirwa Ssentamu ku nsonga z'ebifo bino ebibiri. Wabula mu nsisinkano eno Mbaka Theodore Sekikubo teyayitibwanga n'okutuuka kaakano kikyamubobbya omutwe y'okutunuulirwa kyamulinga Salambwa lya Nsenke. Theodore Sekikubo mu kwogerako ne laadiyo Kyabasa yeekokkodde nampala wa gavumenti Ruth Nankabirwa Ssentamu gwagambye nti ye yayita abeeyagaliza ekifo kino n'abasinkana ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni wabula nti ye teyamuyita so nga mmemba wa kibiina omugundiivu n'agamba nti bw'abanga ye ensinkano eno teyayitibwa n'olwekyo ebiragiro bya mwami Yoweri Museveni okuyimiriza abantu okukuyega ye biba tebimukwatako byaweebwa abo abeetaba mu nsinkano eyo. Tujja genda mu maaso n'okukwanaganya ne bannaffe betukkaanya era abamanyi nti Sekikubo bw'oba onooyagala paalamenti eneebeera okulwa bannayuganda, bw'oba onooyagala paalamenti eneebeera n'omugongo, bw'oba onooyagala omubaka ateekubiira, omubaka atagwira ludda, tewali mulala yenna. Abo bonna bagezaako naye tewaliiwo anenkanya obumanyirivu ate n'obumalirivu mu ntebe n'omulimu gwa Deputy Speaker wa Paalamenti. Omubaka Theodore Sekikubo agambye nti ekyewuunyisa nti tewaaliwo obubaka butongole obwayita ababaka abeeyagaliza ebifo bino okusisinkana omukulembeze wa Uganda wabula byali byakukukuta bukukusi so ng'ekibiina si bwe kityo bwe kirina okutambuza emirimu gyakyo ensonga ezikwata ku nsonga enkulu bwe ziti wateekwa okubaawo obulambulukufu. Manyi mukyala Nankabirwa
abadde atondawo gurupu endala ez'abagikwatako ab'ekyankwanzi then ab'omusolo gwa OTT gurupu aziteekaawo naye nga ekyo nakyo era kimenya amateeka ne constitution y'ekibiina kya NRM eziyiza okutondawo obukundikundi. Lwaki bwe kiba ekintu kyakulangirira tekibeera mu radio oba mu communication ey'olwatu oba mu masimu agamanyiddwa? Lwaki bulijjo akisanga ng'abamu abayita abalala n'abaleka ebweru, abamu baana abalala ne babaaya ebyana? Kugamba enkola eyo yeeretedde obutakwatagana mu kibiina, enkwe, okwekkiriranya, ekkobaane. CBS egezezaako nga bw'esobola okutuukirira nampala wa gavumenti mu Parliament Ruth Nankabirwa Ssentamu, naye agaanyi okubaako ekitongole kyonna kyayogera ku kwemulugunya kwa Theodore Ssekikubo. Olukiiko lw'abaminisita kabineeti lugaanye okuteekawo ekitongole ekyetongodde ekyokukola ku nsonga ez'obuvubi mu Uganda eno ng'abavubi bwe baali basaba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa ng'anoonya akalulu ka 2016. Abavubi baali basabye Pulezidenti Yoweri Museveni abateerewo ekitongole ekya Fisheries Authority nga bwe kizze kikolewa ku bitongole ebirala ng'ekivunaanyizibwa ku by'enguudo ekya UNRA, ekivunaanyizibwa ku by'emmwanyi n'ebirala. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulimi, obulunzi n'obuvubi Vincent Ferrerio Bamulanga Kisempijja ategeezezza laadiyo Kyabassa nti olukiiko lwa kabineeti lwagaanyi okusaba kw'abavubi okw'okuteekawo ekitongole ekyetengeredde oluvannyuma lwa gavumenti okukizuula nti ebitongole bingi ebyateekebwawo tebirina kyanjawulo kye bikola era nga bigenda na kukendeezebwako. Minisita Sempijja agambye nti ebitongole ebyetongodde bisaasaanyirizibwako ensimbi mpitirivu obungi ate ng'ezisinga ku zo zikomekkereza zibulankanyiziddwa. Era mu kutwala etteeka mu kabineeti nalitwala nga tusaba Fisheries Authority, naye kabineeti ennaku zino eraba nti ebitongole bwe bityo oba muzita agency oba authority lwagenda biggwamu ababimalamu amaanyi. Gavumenti igenda erowooza nti abantu batuuka mu bitongole ebyo ne bakola birala ate nakyo bakirabanga ekyokufulumizaako ssente endala oba otaddewo abantu abalala bangi nabo nga bakusasulwa nagyo mimwa noyongerako ate olide. N'olwekyo ebitongole ebyengeri eyo si byangu era tukyalwana bulwanyi okulaba nga tulekawo ebitongole ebimu ng'ebyemmwanyi, tulwana bulwanyi okulaba nga gavumenti erekawo ebimuko, naye nga kabineeti egamba nti muteekewo ekitongole mu ministry desiki y'amaanyi bakole omulimu gw'ebyennyanja. Wabula Vincent Sempijja asabye abavubi bakozesa omukisa gw'akakiiko ka Paalamenti akali mu kwetegereza etteeka ly'obuvubi eppya batwaleyo ebirowoozo byabwe ku ngeri y'okutereezaamu omulimu gw'obuvubi mu Uganda. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa beach soccer mu Uganda ekya Uganda Beach Soccer Association kifulumizza ensengeka y'emipiira egya liigi ey'oku ntikko eya National Beach Soccer League egenda okutandika olunaku olw'enkya. Kiraabu ya Entebbe Sharks egenda kuggulawo ne Kiringente Beach Soccer Club, St. Lawrence University ne Mubzi, Mutoola Beach Soccer Club ezannye ne Buganda Royal Institute ate St. Lawrence University esembeyo ne Entebbe Sharks era olunaku olw'enkya. Oluzannyo olw'okuddiŋŋana lwakubeerawo wakati w'ennaku z'omwezi 12 ne 15 omwezi guno nga empaka zino zigenda kuzannyibwa ku FA Technical Center Enjeru so si ku mbalama z'ennyanja nga bwe gubadde mu mpaka ezaasooka. Mu nteekateeka eno ttiimu zonna olunaku lw'eggulo zaakebereddwa obulwadde lumiima mawuggwe COVID-19 ku FUFA House e Mengo era abantu 15 be baakebereddwa ku buli ttiimu. Kiraabu ya St. Lawrence University ye yawangula empaka ezaasembayo eza 2019 kubanga eza 2020 zo tezaaliwo olw'omuggalo gwa lumiima mawuggwe COVID-19. N'ow'enseenene bwe yagendanga okulaba obuloobwe ente bwe zaabanga zirya ng'olwo alaba ne ku mwana we Omulangira Kimera era yabanga tayagala ddeyo mangu ng'ente ze yagiddemu okulunda zigenda okuddayo mu kiraalo kyazo. Awo Wanyana kyeyavanga agamba abazaana abaabanga bamuyisa okulaba ente eziri obuloobwe tyabange obulo bwa Wanyana ate n'ente za Wanyana kale muzireke zirye ng'olwo ayongera okulaba ku mwana we Kimera era nga Wanyana bwe yamalirizanga okulaba ku Mulangira Kimera ng'olwo ente ziryoka ziddayo. Ennaku z'omwezi ziri 7 omwezi ogwokuna ogwakafuumula mpawu omwaka ogw'2021.
bwe lwali bwe luti mu 1994 gy'emyaka 27 egyakayita ekitta abantu ekyali ekibi ennyo kyabalukawo mu nsi muliraanwa eya Rwanda era okusinga ekisalabulago kino kyatojjera wakati w'Abahutu n'Abatuusi. Ekinyoola nkoto kino okutandika ng'olunaku lwakayita lumunge yali omukulembeze wa Rwanda Juvenal Habyarimana ne munne yali afuga Burundi Sipiriani Ntaryamira nga battiddwa ennyonyi mwe baali batambulidde bwe yakubwanga eri ekigali. Ekitta abantu kino kyatandikira mu babyakwerinda bennyini ne kiranda okutuuka mu bantu ba bulijjo era kyatojjera okumala ennaku 10 okutuuka nga 15 omwezi ogw'omusanvu ng'abantu abakifiiramu baali bakunukkiriza mu kakadde akalamba. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti e Zimbabwe banyiigidde gavumenti olw'okusalawo okusiba omuvubuka omugundiivu mu kulwanirira eddembe ly'obuntu nga kaakano gavumenti ya President Emmerson Dambuzo Mnangagwa naye ekola byambyono obusabi akola ewaabwe. Omuvubuka Makombolero wa Luzivishe kooti mu kibuga Harare yamusalidde ekibonerezo kyakusibwa emyezi 14 bwe yamusingisizza emisango egy'okukuma mu bantu omuliro nti nga yakunga bannansi ne bakuba abasirikale ba poliisi abaali bakwasisa amateeka. Ekibiina kya MD ekiri ku ludda oluvuganya gavumenti kigamba nti Makombolero talina musango wabula gavumenti emwesasuza olw'okuzibula abantu amaaso ku bukenuzi obwavu n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu saako okufaananya gavumenti ya Pulezidenti Emmerson Mnangagwa ku gavumenti ate gye yaddira mu bigere y'omugenzi Muzeeyi Robert Mugabe. Wabula omuvubuka Makombolero Luzivishe bw'abadde nga asalirwa ekibonerezo eky'okusibwa mu kkomera emyezi 14 alayidde nti Yesu akuva ku mulamwa wa kwongera okuzibula bannansi ba Zimbabwe amaaso n'okubamanyisa nti ekyekulumbaza tekituuka waggulu singa enjovu etuuka ku bire. Mpulira ag'ebya saayansi abakugu bakizudde nti okwettanira okuwuliriza ennyimba enseeneekerevu tikyekimu ku bintu ebiyamba mu kunyweza amaka wamu n'obufumbo ng'ennyimba oluusi ziyamba n'okuzzawo omukwano ogubadde gusasi. Abayivu abasookera mu Lungereza olw'ebitege olwa Good Morning Guduma Gudda mu ndeku okunoonyereza okuvannyuma bakukoledde ku New York University mu nsi ey'Amerika ne balondoola abaagalana n'abafumbo abali eyo mu 10,000. Bakagezi munnyo bakizudde nti abafumbo bwe bawuliriza ennyimba ng'emibiri gyabwe gifulumya mu bungi ebirungo ebya dopamine ebikkakkanya olukaalikaali n'okwewaga ababadde basowaganye omu atandika mpola okwetondera munne ng'omukwano guddamu kulaka. Akulembeddemu abanoonyereza b'omulundi guno nannyini kumanya Dr. Waru David agambye nti ennyimba zimalawo okutya n'okwetya saako okukyamusa abafumbo omukwano ne gulaka wamma gwe ogubaddemu enkenyera n'ensotoka ne gudda engulu. Okusinziira ku byogerwa waliwo obweraliikirivu ku kalulu akajja mu mwaka gw'2021 tusaba nti nga tuyingira omwaka guno omwaka gwa kampeyini ez'okunoonya n'okuyigga obululu bannagwanda bangi balina ennyiike n'okweraliikira ku bikolwa by'okutulugunyizibwa n'obunkenke naddala ku oludda oluvuganya gavumenti ebiyinza okuvaako okulonda obutaba kwa mazima na bwenkanya. Awo nokwe kusaba gavumenti yaffe ennungi eno etwagala ate bananze kyejijjukirako ekirungi. Gavumenti eno bwe yajja yatugamba okuresistinga bad government. Kati kyebayigiriza abantu kyebakola kyekiro kyakigiriza abantu resistit naye abantu bwe bakuba ate bwe bawa omusolo be basaba obululu.